po jako akawuwo. We know every life matters, but we cannot access all the vaccines at the time. Gavumenti okuyita Minisitule y'ebyobulamu olunaku olw'eggulo yatongozza enteekateeka y'okugema ekirwadde kisenyiga korona ng'enteekateeka eno yatandikidde ku basawo abasomesa awamu n'ab'ebyokwerinda ng'egendereddwamu okugema bannayuganda obukadde 22 nga bye bitundu 49.6 ku muwendo gw'abantu abali mu Uganda omuli n'abanoonyi b'obubudamu ng'okutwalira wamu doozi z'eddagala lya AstraZeneca erikozesebwa mu kugema eziwera obukadde 45 ze zeetaagibwa nga ku zino doozi obukadde 18 za kutuweebwa abagabirizi b'obuyambi so nga doozi obukadde 27 gavumenti ya Uganda yerina okuzigula nga wamu enteekateeka eno yakwemmenta ensimbi obukadde bwa dola za Amerika 162 nga kati doozi emitwalo 95 mu 10,000 ze zaakatuusibwa. There's 17 months in the country without going out. I think it's about time. Mu lutuula lwa Paalamenti olunaku olwaleero ababaka ba Paalamenti nga bakulembeddwamu omubaka wa Kasanda North Patrick Nsamba beemulugunyiza ku ngeri gavumenti gyekuttemu enteekateeka y'okugema abantu nga buli kimu ekyajja mu COVID kikoma mu kibuga Kampala so nga abantu bava e Kampala ne bagenda mu byalo bwe batyo okwekugisa be bannyonnyole wamu n'ebyebyogerwa ku ddagala lya AstraZeneca. We've had situations where these COVID-19 related issues begin and end with Kampala. We have so many people as members of parliament asking questions. Is that vaccination for only people in Kampala? Is only for this group? So, Right Honourable Speaker, my prayer is the Minister of Health should explain to this House the plans they have. Ku nsonga eno ababaka babadde n'ebibuuzo nkumu omuli n'ekyensimbi Paalamenti zezzeeyisa okulwanyisa korona, kafyu eyassibwawo atuuse n'okuviirako abantu okufa n'okujjuza amakomera okwosaako n'ebirala. Huge sum of money that this Parliament approved in a supplementary budget request to procure vaccines. I would appreciate in your submission, you have vividly put it clear that this consignment of the vaccines were donation. Could you please furnish us with the whereabouts of the money that was approved by this House? That curfew is under the jurisdiction of the security. Madam Minister, you know, ever since COVID came, people's businesses have gone down. Ugandans have since died of stress, depression, not COVID. From the reports from the Ministry of Health on a daily basis, the number of COVID patients in Uganda is dropping, and a lot of businesses have been affected, especially the businesses that perform in the evenings. Right, Honourable Speaker, it would be good for the interest of the people, for the Ministry of Health, to revise the guidelines so that at least the curfew hours are adjustable. Minisita w'ebyobulamu Honourable Dr. Jane Ruth Achenga akakasizza ababaka nti obukugu obwakozesebwa okukola eddagala lya AstraZeneca wa kika kya waggulu era nga yakakasibwa ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ekya World Health Organization nga Uganda okusalawo eddagala lino yasinziira ku ngeri esoboka okuliterekamu obulungi newankubadde nga n'ebika by'eddagala ebirala bikyajja. Government is still in the process of procuring vaccines. We delayed a little bit, and because there is a global scramble for vaccines, we are now nearly at the bottom of the list. Minisita Achenga asabye ababaka okuyambako gavumenti okwongera okubunyisa enjiri mu bantu okwewala ssennyiga korona nga bagoberera obukwakkulizo bwonna obwassibwawo omuli okwewa amabanga okunaaba mu ngalo n'ebirala ne bwe banaabanga bamaze okugemwa. When you reach the peak, you plateau and you dip. And then you may go into a second wave if the population are not complying to the SOPs. And from our observation, Uganda may not be far from this.
Ndi Sarah Nandawula kula ABS TV Jaka Kawuwo. As we purchase and or receive more donations and allocate them appropriate days.